akutemu ebye yeyongedde yate omuzze ye lwaki abakazi batwesibako gendo kyala babo babula kisibi bakyala nze yabawonyako ekizibu tunga bangi nkutwale wanyingiramu bawuli shifa wali shifa nate ne shifa badnaye badde bamunyudde singa batuva mu kuziika teguseseetuka nja kuba oluyite jambiya tuli mu interview mpita bato bino bimanyi bye tuliko wano obusungu ng'onyiika dde obadde ki saagala kumanya buzibu kyati n'obusungu bwange tolabye ng'omuntu abadde anzise nakato kyeyankoze kirungi kyakusanyudde oba oli tiimu ye nkoze wano naawe kunkyankala si kukubeeka nkusanze olina obusungu navudde ku mikwano kambeerewo obwana munigina mbonebone n'ensi yange sigaze omuntu wange owa wansi bujo tunoonya nakato twamuzudde twagenza omusanga atalina musajja mulala mukwano gwange ekyo wabadde okimanyiiko ate mukwano gwange nga bwe tuli ab'omukwano ate bwe tetuli nnyo close friend ng'oli teri mu nsi muno kintu kisinga kuluma nga mukwano gwo gw'obadde naye gw'obala naye gw'otambula naye bwe mwejja mu kyalo bwe mwetwala mu kyalo n'akulyamu olukwe naye lwaki abantu batujooga mu nsi kuba nti tosobola kulwana kuba nti tosobola kuyomba naye kuba nti tolina kyoyinza mukola ngenda mukulogera ugenze mu ddogo kangende mu ddogo kamusuula eddalu deni yatambule ku street ng'ali bute bali mayoga yogenda kulisuula nakato akansuuleko oli omusiguze ate omusiguze ayinza okuba abadde amanyi nti oba wayawukana ne mukazi wo abadde akimanyi ate naye abadde akimanyi akimanyi bulungi kugambye mukwano gwange nfanfe ebbanga lye mbadde ne deniyo pitirivu nze obugayo namusitula ne muleeta ne mujjajje namujjeeyo ne mugajjangu tukole jatetenkanya obulamu ne tubutetenkanya mu buli mbeera ne tukola buli kimu simanyi watonya ndi okay watonya tofaayo wabadde wakutonyedde wantonyera naye tukole tofaayo ogumye ndi mukatanga tuli mukola yembera bwagamba omuntu wa wansi olabye omuntu wa wansi wanyigirizibwa bwati wanyigirizibwa sebo mbadde gamba gayi mukwano gwange twali twava mu kubeera ab'omukwano nga tuli ba Luganda nga deniyo talina kyagenda kukola nga tasoose kuneebuuzaako nga siyina kye ngenda kukola nga sisoose kumwebuuzaako. She's my best friend. Omusajja abahi omusajja abashi tugenda tufuga otya nga n'oluzungu otutenkanya bwe bumwera teri bakazi bambala mpale oyo aba tomboy bamuyita tomboy so kakati neddeni y'essimu ye eri mu mannya gange gwagirije salinga essimu ye nezaako ki kati newaasula ennyumba nze yasooka osasulako emyezi 3 nemuga jangu nze nentimulekera ne nga beera mweyo tandika obulamu obulala naye ewaddaniyo kati kitegeeza wano we twasanze nakato bw'obadde omanyi simanyi oba wano waabwe mu kyalo mubadde niyo twamusanze we twalabye ennyumba teraga nti epangisibwa eraga nti amaka makadde kuba teri asobola pangisa kifulukwa teri asobola pangisa wasulambwa teri asobola pangisa wali tewali ati bwe nti ensi bwe njiraba era neewuunya nnyo ensi eno neewuunya n'emikwano zetuwangaala nazo neewuunya abantu betuwangaala nabo naye kino kigenda kuba kyakulabirako deniyo ndagala omusajja ono tumufuule ekyokulabirako mu basajja abalala ndagala mufuule ekyokusookerwako nga kyekyenkomeredde ndagala musuule edda lwatambula obutye kukuba okwo omusango mulanga musango ki kubeera muntu watima kubeera muntu mbega kubeera muntu ow'obulabe kubeera muntu muli wantu mukwano gwe weesembereza ne mufuukira ddala b'Oluganda ekivubuka ekyo okumenya kibi nakitwala ne wa maama akizaala ewa maama mukyala akimanyi nga kiganda kyange
Ote kati ngoyo mweka bwotyo. Sisobola mutwala ku police musimu. Kati njagala musuule eddalu bana Uganda abalinamu ekirowoozo ekisigula mukamu kwanogo bakirabeko just to see that. Ate nakati watesibezi mujja mulabako e Kampala nga atambula bute. Chemba dengendo okubuza nti katuzaako ki kuba kati omukyala twamulabye naye yekalakasiza tetwayogeddeko naye yadduse budduso olw'ekikanga bwanga akulabyeko. Mutima mubi. Kati ozaako ki empapula tunazifuna nakati tunaddayo wabadde otute surprise. Webale manyi sente zayise mu surprise. Nyakozesa serengama. Mpitirivu. Tewalabye ebirabo. Nabirabye ebirabo. Tewalabye ekimuli ekyakoleddwa abakugu okuva e Bulaaya. N'abakugu. Nakirabye. Tukyayitamu. Tuyitamu. Nakirabye ekimuli. Ekimuli ekyakoleddwa abakugu okuva e Bulaaya. E Bulaaya batambuzawo bigere. Kyajjidde ku nnyonyi. N'omuntu n'akwetera n'ow'omulere omukondeere. Omukondeere majjera mujje. Naye ate omukondeere kale ng'omukondeere nga bukyali awo nalabye akayimba k'omukubira oli muzimu nanca. Oli muzimu nakati tuwa ebipapula byaffe tuleke tukabira. He's a dead people. Nakati is a dead people. Oh, he's a dead people. Sente ze naye mu surprising. Bitirivu. Abanaku basobola ozirya ne beeyagala naye bawe zafudde mu ssaawa emu mwawona okufa. Kati ebulooka eno singa yakukwata kyegyaleeta n'ejjambiya omusajja n'aleeta ejjambiya machete atuteme atunyure tuveewo. But what? So ze bagambye kansooke ngendeko mu kyalo naye kinkoze bubi nagenza otuuka mu kyalo ng'omukongozi waffe taliiwo yagenzeeko mu bitundu by'e Tanzania bw'anaavaayo ngende mu kyalo. Tukyalinawo ennaku nga 2-3 kuba ku lunaku lwokusatu tulina okuba nga tumaliriza okujjuza foomu za electoral college. Naye empapula ogenda zijja wano nakato yadduse. Mbadde njagadde namukwano gwange yadde amagezi nti oba nkozesa ennasa. Ate gwe president bw'ate bwe nkozesa nnasa esobola otuyamba. Ate gwe president ale kati gwe president ali nawe ogende ku nnasa. Mutuwa abaana abo emirimu tekiikwale makulu. Ku nnasa si bakolera ebintu ebyo. Nego president. Lindaku ku nnasa bakolerawo ki? Bayanga mukwano gwange yaŋŋambye totawaana nakati omugjeeko engalo leave to her get out come tunkutwale ku nnasa buli kimu kiggwe. Ku nnasa bakolerawo ki? Ku nnasa abaana b'okunnaza beetunda. Abaana b'okunnaza anyways. Kati tukole ki? What is going to do next? Kubanga ennaku ziweddeyo. Ku lwokusatu tulina okuba nga tumaze okudisplayinga documentary zonna ng'ate zimaze okubeera full registered and successful. Ne twaziyita documents. Twaziyita documents. Baziyita gundi. Kati omukyala nakato byenawulidde byasinze okusimbako essira. Yagambye nti wagaana okugenda okukyala ewaabwe. Era bw'oba omwagala genda okyale. Olyoka omugjeyo mu butongole. Kati g'oyinza okuzza ekiwowe enneku bwe kityo mu bantu. Akuttemu ebye yeeyongeddeyo ate omuzze. Ye lwaki abakazi bateesibako ogenda okyala baalwewabula kisibi baakyala. Nze yabawonyaako ekizibu. Eyeetulisizaako bbomu n'enzijja ne mbaddeko ekintu ekikola bwe kityo. N'ekireeta ewange. Lwaki taata wa Nakato teyasituka n'ajja n'aŋŋamba ssebo Peterson omugenzi Peterson webale kututaasa ku kiwewe enneku. Neda anti kati bazadde ba Nakato bwe beesitula ne bajja ne bakyala mu bazadde bo. Bajja wange ologogo tebalina kukyala wo. Abakyala waani balina kukyala mu bazadde bo. Nedda ssebo olwo Nakato bagenda kuwasa ggwe kitya anti bazadde be bakyadde wamu. Omanyi kyakitegeeza okubeera n'omukazi ekikula nga Nakato n'omulabirira emyaka ezisoba mu 10 nadde ewaabwe nga taliiko nkovu kyekitegeeza.
Omanya obugubi bw'oyisemu basajjamu basazaala ne banazaala mutusalire yo enkoko. Na buli weekend onteerako enkoko n'emitwalo 2 zinnyambeko. Ati bazadde banakato mwe mulina okwesitula so sinze. Waliwo president agenda mu bintu ebyo. Ati yagambye gendo okyale okukyala. Osenga wa muwala. Bameka batakyadde nga weebali. Kati Bebe Kulu yakyalawa. Bebe Kulu yakyala Jinja. Wa. Nala katanaba. Letayo ebifaananyi. Talina bazukulu. Talina bazukulu. Alina n'abazukulu. Kubanga Bebe, she's a celeb. He. Bebe Kulu is a he, not she. Bebe is she. Okay, sorry. He. No, yeah, that's one more she. Alina dread. Of course. Bebe Kulu, bali baasitukane. Nebo oluzungu tululeke tusigale mu Luganda. Mulimu abantu bange abo. Nyambako. Kati Bebe yesitula. Abantu bali beesitula ne bajja ne balaba. Ne balaba omukyala waali mutebenkevu. Kuba Bebe mu kaseera kwe yali mukulembeze. Teri mukulembeze yenna yali akyadde wabula wa mukazi. Wabula bali. Ogenda kukyala. Sobola. I can't do this. I'm not going to visit. Sigenda kukyala. Oluzungu luleke. Kale kirala. Omukyala nalabye wa Kalati. Nalabye yabuuse n'akuba teke akuba jaabu. Wabeeranga nakyo oli omukyalo. Ekyo bakizaalibwamu. Muzaalirwannamu ekyo ekintu. He is a Kalati master. Wawasa wa Kalati. Nali twewala babbi. Mwangu wali twakyama mubbi. Naye nga nekyensulako nange kennyini mmala ennaku nga situuseka. Kale abantu nina etteeka likola. Nawe etteeka lyatuka nga Teka kiri olina ebikola. Nze etteeka eryange kale yali aligondedde. Yali taggalawo nga sinadda. Era kati wakati taliyo naye tetuggalangawo. Tewali n'ekimu kye baali babbye. Nkuleka entamu zange. Bakimanyi nti yayinza okuba waali. Nakato kyekyo kyokka kye yakola mu bulamu bwe. Kyekirungi kye nnyinza omwenyumirizaako. Teri mubbi yali akyaddewo. Teri muntu yaleze azzeko waka kutuvuma. Yali akola ebyo ebintu bya Kalati ebyo teke kungufu biki ebyo. Muzibu nnyo. Nange otuwa akaseera n'oyogera n'osirika. Tuuka butuusi n'otuula wali n'osirika. N'olowooza ku nsi. N'olowooza ku bibyo. Sebo nakato yali yanteekako etteeka. Nga buli madda g'ewaka asooka kebera mobile money yange eriko ssente nno. Efulumiza mmeka etambuza mmeka. Lwaki ng'akulondoola ssente zo? Mutima mubi. Era gwe omuntu wa Kalati oba omuddamu nti. Bw'omuddamu ebyekisiru ng'akuwa. Okusigaza obulamu omuntu ayinza okunnyulira awo. Abantu bakunnyula. Naye abasajja gye bali ng'awasa omukazi nga amusinga amaanyi. Kati mukwano gwaffe bambi kitalo nnyo kya mukwano gwaffe Musigavini. Musigavini ya kitalo nnyo. Omutegedde oyo nvubuka. Twakolako naye ffe mu karaoke. Bambi. Ku bbale yali nga bagiyita endigito. Bambi. Mukama amusaasire. Mukazi. Kitalo nnyo ddala. Kati alina ekigazi nga kiringa nakato. Kuba nakyo kiraba enkula yaakyo. Yemu biri awo. Kati ekintu bwe kyo kisobola okuteekako embya nekikunnyula. Kati waliwulidde nga bannyudde walisanyuse. Kati Gavini yagezemu ebyo bintu. Weefuula wa kitalo okimanyi gw'olina ewaka wa buso. Ekitegeeza nakato yakuyamba n'okukuviira kuba oba oli awo yali badde akunnyula. Era ntambula naye kweka wangwako. Wangwako eyo mukubo tandeese akakumi. Kwekola akakodyo ka surprise. Ogenda n'abantu nga bangi. Nkutwale wannyingiramu nga wooli. Shifa waali. Naate ne Shifa bannaye badde bamunnyudde. Singa nga tuva mu kuziika tetwali ziise ddi. Shifa musiraamu. Shifa aziikibwawa. Shifa oba aziikibwa Masaka. Singa twamuziise dda. Ddukira musiraamu. Badde tebatukubye ku ssaawa nga musanvu. 10 yabadde awe. 10 twawadde tukuteekayo Shifa. Shifa singa mayiti kapuuti. Ate owadde nyo yamubebba bw'ati. Neŋŋamba ye basime. Nze nalowooza neŋŋamba kati ngenze ku fayiro ey'okubeerawo nga batta omuntu.
Neto inamu ya dotu wanyo musajja yakuyola yola ebintu ebyo kulwana oyino kuma amani gonna nga gatese muntu wange wa wansi gali muntu wa wansi all my power mu muntu wa wansi era tizirutosobola mwinganga kati wabadde omuntu wange wa wansi batasobola twinganga twaba batidde naye kino kiba kyakuyiga abakazi n'abasajja soke twemanye nga tonabulira abasajja tuli ku Morris Jordan's Media. My name is Morris Jordan's Kawesa. Thank you so much okwiranga kwoli atuwagiddwa banaffe aba Mama Interior bagaba obutimba bayina bed cover bayina duvet bayina toilet racks bayina buli kimu ky'omanyi ntino kikola mu kisenga ate nga ne furniture bamulese oba oyagala ekitanda basobola okukuleeta oyagala dining table basobola okugireeta. Mama Interior wali awo eyitawo tuwagiddwa banaffe aba Matendo restaurant bayina ekyokulya ekirungi bali wali ku Kiyumba stage obasanga genda babenga nga basobola okuwa ekyokulya ekirungi nawo omanyi kya misana kyanca kyaggulo byonna babiri nakyo Kiyumba stage ya Kusalama Road webali tuwagiddwa banaffe aba Morris Fashions bayina engatto okuba kagato k'omwana omuto paka ku ngato y'omuntu omukulu n'olwekyo oyagala ngato tuli musera bya kudda mu masomero engatto ezidda ku somero genda ozigule ku Morris Fashions bali ku 0763 855 400. Tuwagiddwa era banaffe aba Bagola Beauty Empire abo bo ba ku nsusu obususu ngabo olulaba Bagola Beauty Empire be bankozeeko n'olwekyo n'olusuba Peterson olulala Bagola Beauty Empire bakolako genda oberenga ate obafuna bali ku 0788 01 2033 bali wali Mengo okumpi n'akatale k'Emmengo webali genda bakoleko spa genda bakunyige massage genda bakoleko ensusu genda boyina waitinga nene waliwo ne yayimba boba inaka waitinga waite kususeko obunene gende wa Bagola Beauty Empire inaka weight loss kakola bulungi genda akakuwe ate ne bobo oli mutono nnyo ngoyagala gejjamu era genda Bagola Beauty Empire inaka weight gain nako kakola bulungi njala kunkyusa mutwe genda Bagola Beauty kukyusa otya bagujje ko bampo omuto omulala nedde kyo Bagola nnyo okujja katera Bagola ayinaka manpower ngoli musajja oli eyo o kasayiziko akakalamuko nga sikanene bulungi nga wenyoma mu size obanga abakyala bakunyoma mu size genda Bagola Beauty Empire inaka akuwa ne kagezaamu ko mu size gomanya package ya 15 naye nga tunu nogezaako ku size nobiranga nga tebakunyoma Bagola Beauty Empire binabirina nenga muyimuti atuja ne Peterson omukulembeze addako yagamba alinze kulayira simanyi obululu bo babo balatu mu kutambula era tukirabako ogenze noyogera ku Mama Interior yes naye Morris okumanye oyina omutima omubisi okimanyi sikyalina kye nina wakasituka nsigale nga nsula ku ttaka basiponsa bonna abatuwagira bali mu system Mama Interior tasobola kumpaya yadde kigundi kiduve n'ensula mukulu uyo mugambe Mama Interior bali kiduve bw'ekiwa president nze n'enkuwa ministry nga mpangudde n'okama kibi kibi kyekiri mu dduve kibayo dduve emu n'ekitanda yes nokimanyi ensuze ku ttaka ebyaddala banga tumayo emyezi ava ku byemyezi tuve mu bine ebyaddala nsula ku ttaka ng'ovudde mbine byabo president tuve mu byakyaki kati kusirya obulamu wadde nsula ku ttaka nsula ku ttaka nawe kafaliso yenkyezi entinya Euli serious? Nkuba yatwala omufaliso gwali gutegeera negufa. Kati ndi ku kayinches. Nogula kayinchinya. Kali ku ttaka. Nenwanye no kyusa obulamu okuva kayinchinya. Oba wakasonda w'emitwalo 10 nezifuna ekizibu. Tandi road abazi tunoolidde. Oba oli awo mama mukyalo nakubira. Oba oli awo mukwano gwo nakubira. Oba oli awo nosinkana ate ali mu mbeera embi. Paka boda n'okwata ku 12. Okuddamu disonda bw'otyo olizeeyo. Kati Mama Interior akitampa akale akatanda. Neesuulako kiduve. Kitanda n'edduve si bya maanyi. Mama Interior awulidde Peterson ate nga president yaddako agende mu state house ng'omusulako omupya. Wano ng'akoze lyaso. Mmanyi ebintu by'okusula ku kitanda. Naye no luli eri ng'akyakisulako. Omanyi ffe tetwakula na bitanda ebyo.
lumu nenyola nengwa obunaku nekana ndi kutaka sane mukaba wali omanyira kuzula wanze kati nga bwe ndi kutaka ndi lwosuze ku kitanda bano wano wenzula kutaka nevuga olumu ogenda okudde mulori ku lugino kaye oba birooto byebi oba olooto olikoti webaka ku kitanda wekyusa kyekinziza engulu ati lumu nagwa mu bbaafu erimu omusulo nali nfuka nnyo mu bbaafu nasaagala fuka wabweru kiro kubanga okufuka ekiro wabweru waleeterako kojja wange obuzibu butya nali ne kojja kojja wange oyo yali atya wabweru lwayagadde okufuka ayimirira mu mulyango n'afuka wabweru kati kuluna ekintu ekyamukanga kyali mu nnyumba n'ayingira ebitooke essaawa 9 ogw'ekiro eyali atyayo kuluna yakola kati ate nno n'ekintu ekyamukanga kyali kyakijjega musipi kuluna yakola atya bino yayimirya bw'ati afuke wabweru omuzege gwali nti omusolo we gumuluma afukira mu mulyango agulawo katono ekyamukanga kyali mu nnyumba yali awanisa omusipi waggulu kasumaali gwamugwako yalowooza musota yayingira ebitooke essaawa 9 ogw'ekiro kojja yabonaabonera mu bitooke eyo ku kyalo bali baakamala oziikako n'abayita mu magambo omusozi abategedde nkategedde neŋŋamba kojja aba yatuuka ku kintu ekyo kansigale nga ntiirisa mu bbaafu nakati otiirisa mu bbaafu n'oyiwayo ku makya emala kutuuka waggulu oba ejjudde oba wakati kati lumu oba webase lumu mba neebase ngufukidde ennaku eziwerako oyinza obutabiteekamu bino tunyumyamu biteekamu sijja bijja mutonzi osebo ebintu ebyo twogera bijjeemu akola ki webulungula kati neebase kale ate bino bijja kuyambako abantu bamanye omuntu agenda obbafuga nti obulamu bwe balimu bubaddemu era obumu mbulimu ate birekeemu wamma kati neebase ekiro ndi ku kitanda buno 5-6 sikekana katono akawava kitali kyankondo n'ekyenkondo ekyo nali njala kisulako nakoma kisulako muloogi waliwo wasa ate ng'ogenda ne muloogi maneja loogi alina ajja tutwaleeyo maneja loogi walumatuwaleeyo okukola sebo atusuzanga baana babalangira nga bakungu naye era abanekanga ndi ku ttaka ebintu by'ekitanda bizibu kati ndi katanda kange kano nafuuse mu bbafu nakagifukamu ennaku ezi nya nga guli omwo guli bubi nagwa mu bbaafu oba neerabira ntyo giteeka wansi w'ekitanda kuolo wamma kyajinga nogiteeka wansi w'ekitanda bino naye kojja ekintu ekyamukanga nga kyali mu nnyumba ye ntera tuula nga netuula bwe nti ku katanda kange nenfuka muno mu bbaafu neerabira ogisindika wansi ate envulungula nengwa mu musulo bannaawe kati ebyembi ekivundu mu nju sirinaamu mazzi ate naba ebyembi okumanya ekisiraani nga kyagguddeko engoye ze nnina zokka ze zitukula kyali wange nankeera mulagawa tulina we tugenda kola interview wagenda otya ku interview n'omusulo ogwo oba wagisazaamu negumya nogenda n'ekivundu era kyekyatugubya ku interview gyetwala ng'okyuma nakanda kwewozaako nti batadde sausage wabweru sausage batadde ez'abagagga tiwa kale mulisa obulamusi bwawe Ashalavu tukutumiddeko oli London, right? Ashalavu. Yes, Ashalavu tukutumiddeko oli London. Tutumiddeko ku okimanyi nti ngende London nakuza omwezi nsimba eno nga 19 kukima mikono. Ate gwina kukima mikono ate London district ya Kampala. Nedda sebo London kabaka alina yesaza. Kituufu ayina erya Croydon ayina n'erya London. Kati ngendayo nga 19 era mpita bannayuganda abali e London. Ennaku z'omwezi 2 tugenda beera ku Royal Agency n'Afrigo Band. Mujje munyumire wawe mumpa omukono. Ani ategese?
Richmond Richmond Promotions ya obammo bebobombi bambule bubuzi ate obulo genda kufuga ddi pozini naye ekyo nanti ki unekomewo komawo tufuge naye kate wavikikika omukisa gujja lumu mukisa gujja lumu nze nina ebintu byesitazanyiramu mu mukisa. A blessing come one more time. The blessings don't come another time. Kati bwogenda London ngana kusomeza meka tugenda nze nsitwala 19 di we mwezi gona ndapo budde tebutambula ogwomwenda gutwesibyeko tegusesetuka nja kubowi olwite jambia tuli mu interview mpita wato bino manyi bye tuliko wa salo oluyiri gwe pita wana tokateka abana butoka buli mwaga kutina future oyagala government ko mukulembeze wenja abitugamba bali bavuddewo abya abantu abo birazoni ebintu by'omukisa mukisa gujja lumu tegudda ogenda nga 19 London nga 19 ngenda London kyokate wesimye naye nazo ebintu byenkubula gwendiringa bwenti ku nnyonyi nembeera ku nnyonyi bwenti neba ngamba nti Peterson weerabidde simu wano ku mbalita batya Entebbe kukisa oba kuvudde wano wolindira ennyonyi ogenda mu nnyonyi wolindira ennyonyi tugenda nko mu nnyonyi kuki waliwo wano bakekingira ku departure neba ngamba simu yo gyerabidde ku departure departure weerabidde simu yawo nga ntudde mu nnyonyi bwenti nja sirika ki ekinfulumyamu nedda katoko tuwulire sifulu ogenda London nga 19 naye onodda pulira ebintu ebingamba mu mutima tima gimugamba Peterson bogenda todda ate ng'olina otufuga negulu negamba komawokko ogumu ne weesiri wazodde ojja kulaba ennaku ogumu negamba ogenda kubonera ku mawanga bintu bya English mungi gumodde wammwe awali ba Morris abanaakubeerawo 19 Richmond yantwalako London naye London tugenda gikuŋŋaanyamu emikono tulabe ne bannayuganda abali e London abali mu mbeera y'omuntu wa wansi nabo twogereko nabo bwe tumala okwogerako nabo kijja kuba massive era abantu mu abawansi si basakidde mbasakidde nze omuntu waabwe ninnyeemu ennyonyi empanvu from Katanga to London nze ngenda kubabuulira ebiriyo musobola okuvuna wano omukisa ne mugendayo naye mwana ennyonyi eyo ngiwulira ennyonyi eyo nenjiramu bwenti wepaba bebankubira nti maama afudde sivaamu kale nowenerabira passport sijja kuddamu abantu balogwe bwewerabira passport bw'olandinga ku kisaawe bo bati Bungereza era bagenda kuddamu bagambe esewo passport eriwe kuyingiza wano badamu ne bakusaba passport nefuula omukozi waawo kiringa nembeera bwenti ku nnyonyi nefuna accident mu nsi ezitegeerekeka nefuula omu ku babadde awo weegudde kati nemba ku nnyonyi ng'eyitya mu Amerika netulika wepata nzasooka ogabana ennyonyi engwiridde obadde kyangu wefuula waawo awo era bane munyambe mbadde omutuuze wammwe mbadde nfudde mponye buwonyi ogamba nti owadde mu nnyonyi tozanyusa ennyonyi kati nze ewaffe nina sister wange yali naagenda girinnya ozanga agenda mu lugendo kibamutwala Kenya naye nga agenda tambulira ku nnyonyi twalangirira ekyalo kino twafuna ne mukalakaasa ne tubayitamu basebo ne bannyabo omwe bali kusaba omukisa guyiseemu enkya sister agenda ku nnyonyi twatwala buses Costa nga zijjudde abantu abagenda omusiibula baayi laba ebyembi passport yagyerabire passport yagyerabire no mu Katanga aba muwerekedde n'abantu ab'ekyalo abagenda obbaawo nga gundi agirinnya yeeyongerayo tubeera n'afuna akomewo afuna agikime yafuna boda eno oyisemu ku airport ajja wano afuna wa boda amuvuge speed n'afuna wa boda n'amuvuga speed aba akomawo bw'ati taxi ne bakubira ku Aero Beach
yena nafuuka vunya pale neziyulika jata ine biyulika yulika agenda tuka kutisawe ne passport ngalinga ava mu gundi mubakubira laddu bamugamba odda waggwe naga nzali mu passport ngenda bwende ndya kati sinate yadda enyonyi yali amaze jirene wajje ekirowoozo nti ne bwera ya passport todda ne wenerabira passport ne wenerabira wendaga siva ku nyonyi okugifulumamu netuuse mu nsi ndala ne wetuuka e Rwanda kale nvaamu ontuukako n'ensirika tisiti njogera olwalabu lwotawulira nonga anku get out no nefuula takuwulidde nga sivudde ku nyonyi anku Richmond we bali kunteeka ku nyonyi Richmond yeah thank you omukulembeze Peterson embadde nkyakunyonyi ebisiraani yes lumu bampitira ddiiru batuyita odiyo twatugenda kola faza Christmas yes sina nga tompangisize nga to kuchali wange ngende mu office y'abasajja omanya toka kubuno bwero coming carpet okona ko bwenti akasoto kave ku sore yansoka mu office y'abasajja ngamba bana ndi kuchi ngado yale ke bisoto buno bujasti mbona enkola bya kigagga bosimula kumbe bonyamba de muchina nyo navambu China yafuko bana mu Philippines bawaita omusajja awo abamu bano babeita bakopo ejja nakakona ko bwati nga haka nkakoli nkamusinze sore yansoka mu office bari dana nyiri sore ne bajaga ari wana nyiri sore eno sayingira wajikola interview sasa atiko uswali era nanda munaita mu kibuga nga ebitigere kiri kutaketira dai Peterson omukulembeze addako agenda okulayira gwe tuli naye Peterson okujjako ng'olina akatalekeka abantu bano okutalekeka buli bubiri akasookera ddala kusooka kwebaza bana Uganda abali wano n'abatali wano mwebale kutwaniriza mwebale kunjagala mwebale kumpa budde abamu bampita ddiikuula si kibi buno bulamu bwonna tubiyitamu bwe muyita baddiikuula mutwagala tukole kitubbe bwe munandaba nga ndi ku mawulire nkutte baana basomero kinaabasanyula so mutuleke wantu tujje tulwanirire eggwanga tulwanirire omuntu wa wansi ate tulabe ekiddako era kantwale omukisa guno n'okwongera okwebaza ba tiktoker thank you so much guys okubebaza Morris okutuwa chance nemutukyazaako ku mukutu nemutuwa obudde ne twogera free of charge nemweteramu data masanyalaze mazzi simu chaja byonna bibadde mafuta boy ani soko geno uyeko wali chapati mpulira ne wakubadde ni obugumu nadida akakomando sawa musafu chapati busatu kati zizo zigenda mu 10 mpulira enjali enkala tabule zina ku tichali makulu kala kitolekera ko kubiri kasembayo kalonde toka kuma please go home Bomano kuloda botambula bewo tura mu nyumba rest in peace humula mirembe dakutivira nze bisigadde bindekere konna labo omuntu angubye simu tubadde tuli mu kuma kalusi manyi bamputudde nja kuwutula buutuzi kugambye kalonde toka kuma gendeka Omukulembeze Peterson bwetubadde nayo naku olwali lwa Morris Jordan Kawesa tubadde ku Morris Jordan Morris yes bino ne otabiteeka mu njagala nfiire mu butu singa yokya ogisabula okuva ku makya n'ogitambulira mu ogenda okugijjamu njagala none wansi tokyasobola toyina yadde akagato kogamba omusajja ono ajje ku Morris Fashions bamuwengato ku Morris Fashions omusajja ono ekigere kyevumbi omusajja tugenda mukolako ku Morris Fashions tugera mu ekitegezo siba mu ngato n'ozisula mu butu n'ozisula mu nzu olumu mbanja ojijjamu naye nga sikyasobola naye ngisulamu tugenda mukolako ku Morris Fashions ate era nina n'omuntu ali German agala kumpasa bamuyita Morris ayagala kuwasa oli musajja ate omusajja afumbi mpulidde ogamba nina n'omuntu ngamba oba mangu ago nfunidde replacement si wapi oyagala kufumbirwa oyagala n'obufumbo nzirayo wadde buno nabonaabonerayo naye era mmala n'enzirayo wafumbirwako bakuwasako kyane mberera ddala mu ddya ne linnema
bakuwasa omukazi w'olugave kyeyankola likunyumiza gumira wooli nenali mudya yajja nankubako n'omujja wange kyali kisajja kikiga munyoge mwoli yatujooga Peterson oli mukubya ddala kujja tunyumye era nembuvaamu awo nafunira nakato naye afuukidde akayinja naye nabafuna kati anzijja wano ngenda ki ekyakusikiriza omukazi okuwasa lwaki nga gwoli musajja lwaki omukazi aba akuwasa mbeera wali mubeera mbi si nze ng'omuntu molisi maama wange ali mu mbeera embi mu nsi muno tukolerera nnyo bamaama maama wange ali mu mbeera esinga okuba embi ennyumba gy'asulamu yagwa oludda era sizoni y'enkuba emuyisa bubi kati nabala akanyingira obufumbo mbubeeremu tusobole okugyamu akasente ez'akameeza ntereke bulungi tusobole ozimbira maama wange naye tekyasobola nze byonna ebisinga okumbonyabonya mu nsi kuzimbira maama kayumba akameeza kano omukyala yali akulekera sente gwe wali obaze n'ogamba nti gwali mutwalo nze neegulirayo bucapati bwange bwali 10 naye yajja n'ateekawo embeera olunaku ng'ofiisi akanaana ebitano ng'ajja n'akola embalirira ozimulage zisaasaanye zitya Okay, that was mukulembeze for you. Anenga embozi. Embozi bagitumiza mu show edako tujja kufuna ono. Namba kale singa nagera nekola mu bwakada media aberenga ate atubuulira kyali kitya kyatandika kitya lwaki yasanga ku Facebook yafumbira kati edya yali mala mu banga kubanoonya lwaki yali pam nasalawo ate emufuna amanyi obulamu Peterson Bogere nakatu yamogeddeko yatujinyumye eveewo mpoze ng'oli nziramu ate sobola ogitemayo ngendako mbalonsi tujja ngenda mbalonsi kasita wano watuwo tetulina budde ku molisike wetuli obufumbo toyina kyoyogera buli kimu yes ngoko togenda kuyairomero yes towakanya owakanyizaawa okimanyi omukazi ogoba essaawa 9 ogw'ekiro n'akwatamu ebyo byotooka weewo nagoba samundeze kino n'okwatamu ebibyo tolina wodda mu bakyaliibo olina genda mu kyalo kati mukyava kubuuza ovaawa mwana wange nga toze nakasente okimanyi nadda mu kyalo essaawa 8 ne mbagamba mbadde nva Juba era mama teyamanya nti mbadde mu bufumba mugamba nva Juba nembeera mwendi embi ng'omubiri guweddewo nkozi mukazi eri akubonyaabonya maama oba ekyuma kyali kikendedde omanye abakyala babaagala nnyo ekyo ekyuma kyali kikendedde kyaggwa nawo kifuuka ne kafuka kalinasu bagamba oba ndi Lwasa nga buli kiro weekuuta ng'olirana mutunda Lwasa muganda wange nga bweba obulamu kama atusaasire Lwasa nkutumiddeko nnyo muganda wange omanyi oyo Masaka munnange namasaka munnange Lwasa musaate mukwano gwa gwe mukwano gwo ekyali kitugasse kyekyo naye namala nenkomawo ku nnomo kati wooli wadda nadda engulu wanywa busita bikino kati ekyo okay wagera ku TV n'onoonya omukyala nakubira esimu nagala wendi jangu nze weningenda mbozi mpanvu lwakuba ogenda Mbalonzi ngenda Mbalonzi tujja gikwatako emboozi eyo olunaku olulala omukulembeze Peterson gwe mbadde naye olunaku olwaleero guys musile bulungi sleep well guys bye love you so much and sweet dream.